Lwe Masaka lusinga okubeerako obubenje wano mu Uganda nga kino kiwaliza abaduuka endwaliro ly'enkozi okutandika kaweefube okuzimba wodi y'okujjanjaba abantu abagudde ku bubenje. Enteekateeka eno yatongozebwa nga yakuwa emmento obuwumbi obuwera ng'era ensimbi zino zirina kuva mu bazira kisa. Abadduka endwaliro lino batongoza emisinde mu bunabyalo okusonderako ensimbi egiddukibwa buli mwaka. Olwaleero emisinde gitongozeddwa Omulangira David Kintu Wasajja okwongera okusonda ensimbi z'okumaliriza woodi eno eziri mu buwumbi 7. Omulangira Wasajja ategeeza ng'ensonga y'okutaasa abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababa bagudde ku bubenje bwekwata butereevu ku Buganda era kyava basitukiramu. Olw'Obwakabaka naffe twegattako nnyo ku kyaki ne bannaffe abakozi hospital n'abantu bonna ab'omutima omulungi okulaba nti tukendeeza ku bubenje obugwa ku kkubo lino naye ate n'okuzimba eddwaliro bannaffe bano bwe bannajjanjabibwanga. Abakulira akakiiko akola omulimu guno bagamba nti omuwendo gw'abantu bafiidde mu bubenje obukwe ku luguudo luno tobala nga tekiwaliriza Ekereziya okuvayo n'enteekateeka eno. Okusinziira ku Viika General wa Kampala Musenyu Charles Kasibante balina enteekateeka y'okutuukirira abantu n'ebitongole eby'enjawulo okudduukirira omulanga guno. Tutuukiridde ebitongole eby'enjawulo, amasinzizo, amasomero n'abantu ku bwabwe okusobola okutuyamba mu mulimu guno. Naye ssente ze twakakuŋŋaanyaawo ntono ddala bwogeranya ku mulimu gwe tulina okukola. Omubaka wa Kidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono y'omu ku baazaalibwa mu ddwaliro lino era nga nyina afiira ku luguudo luno atutudde embeera nyina mwe yafiira ng'addusibwa mu ddwaliro e Mulago. Kwongera okukunga bannaffe bonna abaazaalibwa enkozi, abalina emikwano enkozi, abakozesa oluguudo lw'e Masaka nkiwa bannayuganda bangi nnyo tulukozesa. Tulujjukira nga waliwo obubenje bungi nnyo. Maama wange kennyini yafiira ku luguudo olwo lw'e Masaka, yafa accident. Yafuna accident Katende nga wandyandibadde kyangu nnyo okumuza enkozi ne kubanga tewaliwo emergency and accident unit. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka bagamba nti kyaliwo ekizibu kya bodaboda ezeyongera buli lukya kyokka nga tebaagala kugoberera mateeka. Tulina enguudo mpitirivu ze mumanyi mu mpiki eziriko pikipiki ennyingi eziriko abantu ab'enjawulo ate abavuga ng'ate eyo teriyo bantu bangi baba balaba engeri gye bavugamu. Kampuni ez'enjawulo zitandise okuwaayo ensimbi nga Moviti ewaddeyo obukadde 27. Moviti Products Limited is committed to offer 27 million for the Nkozi Hospital construction and this is the beginning, this is not the ceiling. Ku mulundi guno omuddusi omukulu agenda kubeera ssenkulu wa NSSF Richard Byalugaba ng'aliwo n'Omulangira David Kintu Wasajja.